Alien Skin atatya denja agudde mu denja. Asuze ku mere abaayo nabo bakwerolera ku kimenke. Kozi bagamba amalala gakulembera ki? Jerome ye crew ya Fangoni Police yaweereza obubaka ku social media negamba nti mukwano gwaffe yafunye obuzibu nga atwala omwana ku ssomero oba accident. Abatunuluzi ba accidents ez'okumakya ne bagamba nti waliyo mmotoka ebedduka speed 180 ku makya nga bagenda kutwala mwana ku ssomero. Kitegeeza wabaddewo ensonga eyabadde eri hidden behind that. N'ennyumba zetusabiramu omuli amakyaki n'emizikiti ebintu ebiba public nga bikumibwa bulungi n'olwekyo biba biteekeddwako amaaso. St. Francis Nsambya Hospital gye batwalidde omuvubuka ono n'afiirayo oluvannyuma. Crew ya Alien Skin yagenzeeyo. Crew ya Alien Skin neebulirwako ng'ebanja ripooti y'omuntu eyafudde. Ng'emubanja egamba nti bannaye twagala ripooti yafudde yabadde atya ate n'omanya amalwaliro gabana amateeka gaabwe yo lwatuuseeyo nakuba ne ku basirikale bano bamugamba nti sawa siza kuyingira kufuna maiti oba kufuna bodeyo bingi byabaddeyo. Tugenze okumaliriza olwaleero lunaku lwajjo bwe yavuddeyo yagenzeeko ne ku gundi ku federation nakuba disco nebaga tujja munoonya tujja kumulaba bwe tuba tumala mwetaazi bugenze okuziba olwaleero ng'omukulu n'akwatiddwa aletebwa mu court sawe za kawungezi nga 11 ekifaananyi ky'olengero ky'omusirikale yadde atuwa report ku makya before his arrest ya kawungezi. Kakati kawungezi bagenze omukwata ate omusango gumusomeddwa tegubadde gwa kukola fujjo ku ddwaliro gubadde gwa traffic offense nti alina ebipapula byabuuka bya traffic era gwe gumusomeddwa kitegeeza ogwa ddwaliro tegunaba kutandika. Negatiddwako Martin Ndijo tugenda obanga tutambula tunyonyola ensonga mu zino empitirivu ze tulina olwaliro mu kasalabe kya Martin. Tiche nja kukuza ku bantu n'abatula essaawa zino era nja kubategeeza nti mukola kyakabi nnyo okuba nti n'essaawa zino mwekuumi ne mugamba nti nedda podium kasalabe kikumi n'okubeera okulwa okutuukamu okwo mbadde nina okubinga sure okakasa nti Alien Skin agenze Luzira. Agasembeyo okuvayo gabadde gatya Martin seyo sigenda kutambuliza mu General News. Waliwo lwakwata kyali waffe Chameleon kati banti Chameleon nga bagamba nti kaweddemu awedde bamwita mu kooti obudde bugenze ne bagamba nti leero asuze Luzira. Kumbe Sam Makasa yali manager by then yabadde mu banka gyeyasoose yasiibye nasoose sula ssente za bail ne bamuta kakati bagenda kumakya ate yavuddeyo ddi Luzira ekiro kumbe teyagenzeeyo kakati Alien Skin essaawa ze bamukutte mu banka zibeera nzigale nti agenze si kukera ku makya nga tubagambe nti yagenze nga taliiyo genda mu maaso nti asuze Luzira kasa akirinnye mulabako we nti ekisookera ddala njagala okwebaza ebitongole ebikuuma ddembe byonna kubanga poliisi ebiseera kyokola yokka bakolagana n'ebitongole ebirala nti okumala ebbanga bingi badde bikolebwa ku Fangoni awo ne Alien Skin ne gaali ye bano bonna abavubuka ba Alien oba abamusiba be abavubuka be bingi badde bikolebwa nga bagamba ninga kisusse lumu maama Nalweyiso yavayo n'agamba nedda bw'abayina byakola ebikyamu akwatibwe akole ki n'ababanja nga bakomplaini nga bagenda okubanjayo ne babakupirayo kibooko n'ab'embuto nga babagana oyingirayo abalina embuto zaabwe. Ensi yamulebolinga mu bantu bayinza okugamba nti abatakwatibwako untouchables. Alien Skin yogerwako nga ali untouchable naye ng'olunaku olwaleero nga obanyonyodde abantu nti amawulire gakedde gabadde gakuba nti yakubye abantu abasawo n'abakuumi ku ddwaliro wali Ensambya gye batutte omuntu emotoka gwe yatomedde kakati ate oba bakyavuddeyo ayimirirawo kagundi n'omuwagizi wa Villa ne wayita ndowooza essaawa ng'emu ne bagamba nti akoze ki afudde kati ne bakwata abasawo ne bateeka ku pressure lwaki omuntu waffe afudde nga bagamba babalanga nti balagajalidde omuntu bogwe baleese ng'ate already alina injuries ez'amaanyi kubanga omusawo naye atekinga process okukola ki n'oba okuba mpiso osooka n'osumula akacupa oteekamu eddagala n'okola ki n'olyokopa omusawo omulwadde wandiise assault oba omusango guli eri ogw'omuntu eyatomeddwa n'afa because olere ebeera ki mada naye ate mu accident babadde bo benyini badde bakola effujjo lyabwe essaawa zino eryo effujjo eryo bwerityo mweyafiiridde nti omuntu yenna aba afudde mu mbeera osooka n'ogamba nti attiddwa that is bamusse kakati embeera gy'attiddwamu ani yamusse n'ebirala bijja kujja oluvannyuma naye ng'oli yakoze ki yafudde polisi erina okunoonyereza ezuule
yafudde atya ani yamusse na process bote bagirinze batadde basudwaliro kuninga accidentally kyahapeninze oba intentionally bakoze ki naye bavubuka bamanyi kye bayita eddwaliro Martin ng'ovudde buno famasi bw'okubyalo omanyi kye bayita eddwaliro eddene mu ggwanga kwati kyo omuvubuka yafudde omulabo oyo kiyinza okuba nga yabadde accident bulagajjavu bwabwe fujjo lyabwe yabadde fujjo izo yabadde accident ate mu ddwaliro tebanenya musawo mbw alemereddwa okuwonya omuntu we etteeka teririiyo linenya musawo yabunyisa okumanya ebintu bizibu Alien Skin abadde already ne files ku police ezimulindirira ez'enjawulo ezikyaliyo nyingi era otuusiddwa wali eri ku kooti e Makindye omusango kumusomeddwa teguwadde mulala nnyo gwa bubbi wangi gwa bubbi era omusango omutwazizza Luzira gwa bubbi babyani kigambibwa nti Alien Skin mu maaso g'omulamuzi Esther Adikin bamukyajinze omusango gwa robbery nti yaba iPhone 14 Pro Max enzirugavu yagyetuma bwetuma erinnya teyalita GB abadde yayita iPhone Pro Max yagibba iPhone 14 Pro enzirugavu babadde yeeyita era ne babba ne wallet erimu ssente emitwalo 48 nga bino byali bya Salim Mubiru Salim Mubiru si yafuna obutakkanyira bwo ku woteri ya Jaluna Mubiru we baakolako effujjo erinnya ndijjukira eryo gwe gumukwasizza si gwe gumukwasizza gye gimu kugisomeddwa gwe gusomeddwa okumukwata polisi yakedde okumakya n'efulumya ekiragiro polisi yakedde okumakya n'efulumya ekiwandiiko ng'egamba nti enoonyereza ku ngeri omuvubuka oli gye yafuddemu era n'egamba nti bagenda kukwata abantu basuubira nti batabye mu mbeera eno ekiwandiiko kyekyo ekya polisi ng'emukutte kakati robbery contemporary to section 266 and 26 open code kati polisi mu kunoonyereza kuli kwetandise because ino kwata obenoonyeza ino kubakwata banyonyole wezo tulina omusango okusigala wezo tulina omusango kwa ki ng'ovaayo kati polisi mu kunoonyereza he suspect abadde kuba Alien Skin kuba ye group leader eganga leader kati mu kumutwala mu kooti mu kumutuusa ku polisi ne bamujjukiza nti tubadde tukola ki tukunoonya lwaki guno kiri fayire endala kati fayire baddewo eri redde gye batutte mu kooti Martin pozingamu bwaba mututte fayiro ebadde redde ey'obubbi bw'essimu ne ssente waliyo fayiro ey'eddwaliro tennakwatwako eri okugenda ku ddwaliro teka tension ku bantu bayinza n'okugamba twafiiriddwa abalwadde abalala wazze n'okola effujjo nga baboggoledde wakanzekanze eyuma ne bavaako ne bafa kitegeeza nayo fayiro ndala kati eno fayiro mutwazza ya ssimu ajja kudda agiwolereze mu kudda eddwaliro ejja kuba limaze setting eyalyo ate adde ku yeddwaliro bw'anava ku yeddwaliro ate abalala basobola okujja babadde akubakuba era saawa zino ojja kwesanga buli alina omusango oba yenna yali atusiddwako obuzibu Alien Skin ayinza okuba agenze ku polisi okumugulako omusango oba okola ki okutuukiza fayiro ye zirina okubanja ziri nnyingi nti okumukwata kuno kuzukusizza fayiro endala eziriyo okusala ekirimi mu maaso bulifule mangu okyalabawo Alien Skin nga music artist ow'amaanyi oba negenda kuba downfall ye kiri tuwe because eno court process kuba kufuna bwenkanya nti either nazza omusango oba saaguzza wabanga yazza omusango ekyo bagenda kukola ki kuwosalira ekibonerezo omulina okusiba okumala ebbanga eddene okusinza ku musango wakati nkuwadde example nti oli omwana yafudde tomanyi omusango ki gwe banaggulako mada oba ki accident oba attempted murder ntwamugezi ate effujjo mu ddwaliro nayo tomanyi ogwo nagwo guli awo kikubanga jjukira bwe bagamba nti abamu abakubiddwa bali ku bitanda nayo kisinziira kyegambye nti asa omuntu oli nokuba omuntu omutuusako obuvune nogamba nokukangakanga abalwadde ne bafa mu ddwaliro nti oli addeko okusijeni mwagyeko amasanyalaze yafudde ekyo gyonna emisango gisobola okugendako era wanakomerawo kati naffe kati balete kuwenawerenga tomweno musinga empiso takubayo omuntu mubolwasi yawulira akubayo omwero oyo gwensanzemu badde alina okumpa lipooti oyo naye balina
kiringe ari oyo nyini bade yawude no lya bikola ko musana kitegeza abasawo be bamu oyo wabasi ya so no mano balasobola kubanga baba simanyi tabasobe bensabya mwe bamukati izi kati obuzibu lipooti gaana fulumanga tebunacha no bafune funye kanula bafoke baki balwadde mwambalereya polisi yaffe eri mu kunoonyereza polisi zaffe bbiri ziri mu kunoonyereza ku incidenti bbiri incidenti esooka yeyokuba nti no waliwo omuntu yaleeteddwa ku ddwaliro ensambya joram agambibwa okuba nti nembeera gye yafiiriddemu eriko akabuuza era nga bagenza omuleeta ngaembeera gyalimu sinungi agambibwa okuba nti no okusinziira ku bamuleese mbu yabadde mu kabenje kye banyonnyodde abasawo akabenje kano kabadde makinje era bamutwala paka mu ddwaliro awo wavudde incidenti ey'okubiri ng'omuntu omwami Joram amaze okufa bwe yamaze okufa kigambibwa nti akabenje kano kabadde ak'abantu 6 ababadde batasoose kweyanjula nga baleeta omulwadde ono mu ddwaliro batandise okuba nti no babaako bye basaba abasawo omuli empapula ze bajjanjabiddeko munnaabwe nga kwotadde n'okuba nti no babaddisa omulambo gw'omufu abasawo ndowooza ku mitendera gye balina oyitamu balabye nga tekituufu we wavudde ensonga ey'okuba nti nebakakkanya omusawo Dr. Ziyad n'abasikaali babiri webakubye era nga embeera gye balimu si nnungi poliisi kyesobodde okukolako oluvannyuma okugitegeeza kuba bamaze okukola ebikolwa bino badduse poliisi esobodde okuba nti nefuna statement ez'abalwadde baba abali obubi nesobola okuba nti no yaggyeyo omulambo gwetute mu ggwanika ogwekebejja kuzuulira ddala omuntu ono embeera gye yafiiriddemu oba ekyamuviiriddeko okufa kyeki n'ekirala ekyokuba nti no nga tweyambisa obutambi ku ddwaliro obuyinza okubuulira abatuufu ababadde benyigidde ensonga eno yavuddeko akavuyo kano tutandikira awo okuba nti tukwata ababadde mabega w'ekikola kinokunoonyerezako kukyagenda mu maaso kigambibwa nti abantu bamwembi alien skin be bavuddeko embeera eno kiyinza obba kituufu oba nedda naye nga ku statements zetulina nti abantu abaleese omulwadde ono ate abavuddeko akavuyo bajjidde emmotoka ng'eriko ekigambo fango forest motoka Land Cruiser okusinziira ku basikaali nga bwe banyonyodde ekirala abamu bavuddeyo ne balumiriza alien skin nga ye nti naye yabaddewo y'omu ku abo ababadde bakuba so tujja kuba twetegereza obutambi obwo feesi zino bwe ziba zikakasiddwa kizezo era buli alabikira mu katambi akajjabba akwatibwa kubigambibwa okuba nti bakakkanye ku bantu abo ne babakuba ogyeko okuba nti nno babakubye abakubiddwa abantu oba abantu ku ddwaliro balumiriza nti waliwo ebintu ebyabbiddwa era twaguddewo omusango omulala ogwa simple robbery ne assault. Long time no see our prisoners. Amanya nze Mubiru Hassan omusango gukwatiza ali nsikeni olwaleero natuma mutabani wange ebyokulya bamuyita Sharimu Mubiru wali ku hoteli ya Jarona M&H tumutumawo ebyokulya yali ku boda ng'azze okugula ebyokulya ali emisikini najja nga amugoberera ali emisikini yamusangawo n'atuma abavubuka be tebamuyita omwana n'agaana ali emisikini n'agenda mu hoteli n'amukubira mu hoteli bubi nnyo n'amuggyako ebintu by'essimu sente biki abavubuka ne bamukyaginga ne bamuggyako ebintu bye kati omwana baatuyita nti tumutwala mu ddwaliro tumujjanjaba otomala omujjanjaba n'atubuulira ebibaddewo ne tugula omusango ku poliisi ekatwe gumaze kati weeks nga 2 manya emyezi nga 2 omusango ogwo poliisi ebadde gugoberera
ne poliisi yatuuka okutya Alien Skin okumunona ewuwe nakatolere bamugezeza okumunona ewuwe era ne balemererwa baleese convoy naye nga kwa Alien Skin alina ganga ey'abavubuka kati olwaleero tuzija tukirondoola twalemedde ku DPC w'Ekatwe ne tulemera ku DPC ku Wosi Extension ne tulemera ku bantu b'Oposi Operation twalemerako olw'ensonga kwa fayiro yali yagenda Dua State bagiteekako dda egende mu kooti ne batakikola kati poliisi olwaleero abadde alina emisango emirala gy'avunaanibwa poliisi neteekamu amaanyi nemukwata negenda nemutwala mu kooti ne bamusomera omusango ogwaffe ogwokuba nti yakuba mutabani wange n'amubbako n'ebintu bye gwe bamusomedde mu kooti bayita batya ogwo omusango bagwise robale bagwise robale olwokuba baze ti yabba essimu bagwise robale yabba essimu n'atuusa n'omuntu obuvune naye Alien Skin yakkiriza nagati omwana yamwefaananyiriza omuntu omulala gwe yali anoonya twali ku poliisi n'agamba munsonyiwe namwefaananyiriza omuntu omulala nimbadde nsaba munsonyiwe twaligezaako kwanga okutegeranya naye nga bwomanyi yabayaaya ayogeraawo nekiggwa taddamu kwagala kwogera nammwe ebintu byabalirwamu emiliyoni eziri wakati w'emiliyoni 7 bwebityo kuba bamubbako ebintu nemubbako essimu kumujjanjaba biki byabalirwamu miliyoni nga 7 baawo omuli singa 10 ye n'abagamba abawaako mmeka oba mwagaana okutuuka ku nzikiriziganya enzikiriziganya twagituukako bulungi wakubaze mu baali bakkiriziganya saaliwo nali ngeze mu kyalo mu mwanyi zange namusindikira abantu era ne balimu okukkanya naye kati ekigambibwa nti gwe ali behind okukwatibwa kwe gwali emabega okukwatibwa kwa Alien Skin olwaleero okubanga atwaliddwa eruzira leero kiri kuffe lwakuba fayiro ffe twagiggulawo ffe twamugulako fayiro era eyaffe gye basomyeyoka mu kooti wadde ng'alina erirala naye yaffe ebadde main gye basomera mu kooti era gye basomye mu kooti oba tutunuulira abagamba poliisi statement gyetadde egamba nti bamuvunaana buli musango gw'ensambi olwokuba nti yagenze n'adisorganizinga yes gwe batutenga omukulu owakuba n'ogwaffe gwasinga nibagwo gwaggwadda nga gwalina okugenda mu kooti nagwo bagenda gukolako era kimmanyi kuli ogw'ensambya gw'ogamba kati ki kyoyagala Alien Skin okusobola okuba nga mutuuka ku nzikiriziganya twagala bwenkanya